Eddwaliro lya St Francis Nyenga lyatandikibwawo abazungu emyaka 93 egiyise n'ekigendererwa eky'okujjanjaba abalwadde b'ebigenge abataliiko ayamba. Abalwadde bakungaanyizibwanga okuva mu byalo mu bitundu eggwanga eby'enjawulo. Jen Nalika y'omu ku baali abalwadde abaafunira obujjanjabi ku ddwaliro lino era ne bawona. Obulamu buli awo bwanyaanya ibwomu bwenti nga bwenti era bwe mba nvuddewo tombuuza. Twajjanga tulina ebizibu naye kakati n'essaawa zino era tukyali balwadde kati basisita baffe bakyatuyamba. Najja muno nga ndi muto era n'omwami wange naye bw'atyo naye yajja nga muvubuka. Agnes Nakazi omusawo mu ddwaliro lino amaze emyaka 25 ng'ajjanjaba abalwadde b'ebigenge. Atubulidde nti eddwaliro lyasalawo okukuuma abo abawonye ebigenge wabula ne basigaza obulemu kubanga tebasobola kweyamba mu bulamu obwa bulijjo. So era baali baboolebwa abantu baabwe. Baali basosolebwa, baali balowoozebwa okuba nti baakolimirwa era bamu okulaba nti baalwawo okujja mu bujjanjabi kubanga baalowooza ekyo kimbe kiroge. Embeera ze babeeramu ebintu ebimu tebasobola byekolera, baba basobola okuba nga bakola ki bayambibwako. Nakazi agamba nti okusoomozebwa kwe balina kwa bwetaavu obweyongedde mu ndabirira y'abantu bano ate ng'ensimbi zibeekubya mpi. Obuyambi bwabangako ebweru bwakola ki bwasalika kati eddwaliro ssente lirikuŋŋaanya liritoolako okulaba nga n'abantu bano basigala okuba nga bakola ki nga bafuna obulamu obweyagaza nga bajjanjabibwa. Atubulidde nti wadde obulwadde bw'ebigenge si bungi mu Uganda, amawanga gatwetoolodde gabulina n'olwekyo kyetaagisa okubwekuuma. Eriyo obulwadde buno ate gye buli obungi mu bifo ebyo ebimu tulinawo nga Sudaani ey'ekyemmanga ne tubeerako eno booda ya Congo, so tubeere nga twekengera. Atubulidde engeri obulwadde bw'ebigenge gye busaasaanamu. Ensaasaanya y'obulwadde buno esinga era kwe kubeera mu bifo eby'omugotteko era ndowooza tubirina bingi. Nabwo bulinga obulwadde bw'akafuba nti buyita mu ki oli abussa gwe naawe n'obuyingiza. Nakazi agamba obulwadde bw'ebigenge butwala ebbanga lya myaka 3 okwoleka obubonero ku mubiri gw'omuntu wabula eky'omukisa omulungi bujjanjabibwa era ne buwona. Ebbanga lye bubeera mu mubiri gwe nga tebunalaga bubonero ddeneko wakati w'emyaka 3 ku 5. Ate abo abantu abatalaga bulumi naye ate bw'aba bulina abasobola obusaasaanya. Eddwaliro lino lyatandika dda okujjanjaba endwadde endala kubanga abalwadde b'ebigenge baali bakendedde.